So Mr. Kadama TV gye baliko ssebo. Ssebo kye nabadde nsaba onnyambe mu era kye nadde nkwebuuzaako. Nze ndi eno Saudi. Namalako contract yange y'emyaka 2. Kati mu kumalako contract yange y'emyaka 2 nagimalirako mu biseera bya COVID. Kati nensaba bakama bange njagala genda. Ne baŋŋamba amakubo maggale naye nga nkimanya amakubo gaali maggule kuba abaana bangi baali batambula. Namalako gwa 2 abaana baali batambula. Bakama bange ne baŋŋamba amakubo maggale. Olw'okuba nali sirina ssimu era baamanya simanyi kigenda mu maaso. Amakubo maggale, amakubo gonna maggale, teri nnyonyi etambula. Naye tuyambe otukolereko ekisiibo bwe kinaggwa ojja kgenda. Nagamba okay, emyezi 2 oba 3 egibulayo kangumiikirize nkikole. Ekisiibo ne nkikola. Kale ekisiibo bwe kyaggwa ne mbasaba ne mbaga ekisiibo kiwedde njagala kugenda. Ne baŋŋamba kale ogenda genda naye ng'ekisiibo tekinnaggwa. Kyali kituuka mu makkati wano we twali ne tusengukawo kuba nze mbeera Kaaliji aliraanye Riyadi. Ne tusengukawo ne tugenda eyo e Makka ne tumalayo emyezi 3 era ekisiibo gye kyaggweerako ekisiibo bwe kyaggwako ne mbasaba ne mbaga njagala kgenda. Ne baŋŋamba eno teri ntambula era tulina kutwala Riyadi. Genda kuba tunaddayo ewaka wali kumpi ne airport ojja kuba ogenda. Nze kale emyezi 3 bwe gyaggwako nagenda olaba tusenguseewo tuzze maka amalala twamalayo omwezi twavayo gwa 7 nga guggwako. Kati bwe twakomawo bwe tuti awaka olwayingira ogw'omunaana bwe tuti ne mbagamba njagala kugenda waka njagala kusanga abaana bange bali mu buzibu. Ne baŋŋamba kale ogenda genda tuyingidde ogw'omunaana. Kati ne babeerawo nga bambuzaabuza ogenda awo n'ebyokugema bwe byajjira nti oba tebakugemye totambula. Ne bagamba tulina kumala kugema ne mbagamba muntwala ddi okungema. Ne mbeera nga mbayimba nno muntwale mungemese nga nakyo tebakikkiriza. Ne ogw'omwenda ne guggwako. Omusajja yajja n'aŋŋamba ogenda ogw'ekkumi bwe gwatuuka. Ne mugamba waŋŋamba ŋŋenda guno omwezi naye nga n'okungema tebannangema ne mugamba ate mungemesa ddi. Naŋŋamba ebyokugema byavaawo tebikyaliwo nga nkimanya ate era byali bikyaliwo ng'atagemeddwa tatambula. Ne mugamba kale nkoleraako ebintwala njagala kugenda. Omusajja nze yali ayogera n'omusajja obulungi. Omusajja n'atandika okukambuwala. Lwaki ogenda olagawa? Ogenda ogambe maama nti oyagala kugenda. Bw'ogamba ng'omukazi akugamba gamba muzeeyi. Buli gwe watuukangako ng'akukambwabyo ate ng'akubuuza olagawa lwaki ogenda olagawa lwaki ogenda. Naŋŋamba ye namalako contract yange lwaki temwagala ŋŋende. Nabaga njagala kgenda sanga abaana bange bali mu buzibu. Abaana bange babeera mu nju bokka. Ne bannyonnyola ebintu bingi baagaana okumpuliriza. Ne batandika okukambuwalira ddala. Lwaki ogenda olagawa wano tolya. Ngamba wano webituuse biwanvuye. Ne neekubira omulanga ku woofiisi. Naye ng'ebyo byonna tebinnabawo ng'olwo n'okunsasula tebakyansasula. Ne neekubira omulanga ku woofiisi. Woofiisi n'ebakubira essimu. Woofiisi yaffe e Uganda neekubira ne Saudi eyankonekitinga Muganda amaka. N'ebakubira essimu ne boogera nabo. Ne mbaga njagala kudda waka kye njagala kyokka. Kati mu kubaga njagala kudda waka njogedde ne woofiisi. Ne mbagamba oba ne ssente bazireke ze mbabanja ate nzira awaka. Omusajja aŋŋamba tetusobola kukutana tetukusasudde tulina kumala kukusasula. Ne muka ssente zireke oŋŋambye tolina ssente zireke ngulire tikiti yokka ŋŋende olwo nga ndi myezi nga 6 ze mmanja. Naŋŋamba nedda kale gumiikirizaamu twali twakatandika January wanaggweerako ssente zijja kuba zirabise. Aba woofiisi abagamba ajja kwota January nga ggwako. Nze yaŋŋamba linda ogwokubiri guggweko. Buli omu amugamba kiki. Nze aŋŋamba linda ogwokubiri guggweko. Aba woofiisi abagamba nja muto January ng'aweddeko. Ojja okuba nfunidde ssente. Kati nali ndowooza naamugamba ekya ssente nti ssente zireke kijja mwanguyira okunda. Era nakyo kyagaana. Kati
Mr. Kalamba TV lwakuba kale nandaze nnyo emboozi nkutulangutule kuba mpanvu naye kati mu ebyo byonna nga weebiri wadde baayogera bwe bato nze nalaba nga baayogera kunsanyusa na kumpuddiisa nti ŋŋenda kgenda n'abaofiisi babagamba bajja kunta mu jjo naye tewano ewaka tewali wadde sayini eraga nti bagenda kunta ŋŋende teriiwo wadde akatini bwe kati bano abantu nga banaakola ekintu obamanya bakirangirira ne bakirangirira bakigamba buli omu naye tebakinyeganako wadde akatini bwe kati era nze nkimanyi abantu mbamanyi nnyo era mbalaba n'embeera zaabwe tebalaga nti nze ndivaawo wano era tewali sayini eraga nti ŋŋenda kubavaamu naye nze nga mbadde nze nkooye njagala kudda waka nze kati kyembadde nkwebuuzaako ompe ku magezi mbadde nze njagala bwenfuna connection eva wano bwenfuna paasi eva wano nze mbaddukeko buddusi nga sibasiibudde neetwale ku woofiisi abawofiisi baabankolerako ebyokuddayo okwange e Uganda kuba bano abantu ndaba bosi ye pulaani gye bayina wadde n'akatini bwe kati era babeera bagamba nnyina okumala obakolerako ekisiibo ekijja kino ekiri ekijja oba kitandika gwakuna oba gwakusatu bagamba nnyina omumala obakolerako ekisiibo bwe kiriggwa era nga baŋŋamba nti neera kukola ekisiibo ekirala paka ddi biriggwa ddi nze mbadde ŋŋamba bwenfuna nga bwensobola okuva wano nveewo ŋŋende ku woofiisi yebenkolerako ebinziza ewaffe naye abamu baŋŋamba togenda ku woofiisi mubimalire awaka bayinza okuwaayiriza nti obabbye oba okoze biki ate nagwo ne bakuteekako omusango abo baŋŋamba gwakirigenda ku embase oba ng'osobodde okudduka akagenda ku embase togenda ku woofiisi tebajja kukuyamba neŋŋamba ate nga woofiisi lwaki tebanyamba woofiisi ya gavumenti yaffe esookerwako kati ffe ngaffe bakadaama kyesookerwako bwe birema ku woofiisi awo n'olyoka weeyongerayo nze obwongo obwange bubadde buŋŋamba ŋŋende ku woofiisi bwempa wakudduka wano awaka nzirukewo embuddusi ŋŋende ku woofiisi kuba ekituufu nze ndaba tebagenda kunta abantu nga bwe mbalaba era tewali sayini eraga nti bagenda kunta kati kyembadde nkwebuuzaako ompe ku magezi nzirukire ku woofiisi kuba bwe naagamba nti mbalindiro bananta bano abantu tebagenda kunta baŋŋamba ddukira ku woofiisi abalala baŋŋamba ddukira ku embase saba mbadde nsaba kumpa ku magezi nakuntangazaamukkaawo nkole ntya kuba nze mpulira mbikooye ate ng'abantu bendimu bo ekituufu tebagenda kunta nze nga bwe mbalaba tebagenda kunta nze n'okufuna eno essimu ngifunye kati mpezeza wano emyaka 3 naye nga n'okwogera obwogezi n'abantu bange tebakkiriza tebaganjogera n'abantu bange nafunanga kacyansi akoogerako n'abantu bange mpozi nga nsindise ssente waffe essimu ndaakagifuna kati era nga mbazze kuripootinga ku woofiisi era nkimanyi ne wabaawo embeera yonna eddamu bagamba oba kino njagala genda essimu gye bayinza osooka okunzijako bajja ginzijako nze mbadde nkyagala kati nga kati wano nga nkyalina omuntu asobola okunnyamba oba nanzijja wano awaka nveewo ŋŋende ku woofiisi mbadde nsaba kumpaamukkaawo ku magezi emboozi empanvu lwakuba ngikutuddemu